School. Wow. Oze wevuga. Zize nevuga. Tuli ku St Andrew Kagwa Gombe High School wane Kawala somero lya mwami Kiwalabye amale obo wekitibwa Kiwalabye male kakati andi n'abaana nyongera kutegeeza tuli ku St Andrew Kagwa Gombe High School naye kyensinze okulaba wano nti abasomesa batutte obuvunanyizibwa bw'amaanyi nnyo nti buli mwana ayingira alina okuyingira ne mask buli mwana ayingira alina okuyingira ne mask era bwetolole essomero lyonna lyonna ojja kwekanganga buli mwana alina maski ku mumwa kale n'olw'ensonga eyo nzikiriza ate mbuuzeeko ku bakyala bano batubuulire essomero ligenda litya today lwe lunaku lw'okuripotinga ku ssomero era baripotingidde mu budde abamu baleka baagala kaaba naye katulabe. Hello. Hi. How are you, Pavin? I'm okay. Oli bulungi? Teweewunya ntegedde nti erinnya lya nti baaliwandiika wano. Pavin, uniform ozibuzaabuza? Yeah? Nedda. Okay, ogenda kwogerako nnyo Pavin, ya? Yeah. Okay. Oli mu class ki? Senior 3. Senior? 3. Senior 3. Gy'ogenzeemu? Wow. Owulidde otya ng'ova ewaka? And I'm excited because like we had taken long without being at school, so I was excited. Obadde oyagala okukomawo okusoma? Obadde okola ki ewaka? But they call ela housework. Because I'm a girl, obviously I have to do housework. Mbadde manyine wafunayo omulimu obadde olina omulimu gw'okola mu holiday? I'm at the school. Okay. Bavubuka banna abagaanye okudda ku ssomero bo basazeewo babadde bakola basigadde mu mirimu gye bakola naye nga tebaamala kusoma oyinza bba amagezi ki? But advising at least like bakomeo bakole at least never malako level till senior for then they begin working cause like you can't do anything without at least any qualifications because they can't just give you a job without any qualifications. So I advise them to first come back and at least finish form 4 then they go do something else. Osuubira obwongo bukyakwasanga luli Pavin? At least I'll try because I've been taking online classes. Okay. Mbadde mukola online classes? Okay. Hello. Hi. How are you? I'm fine. What's your name? Mercy. What's the use of that mask? For protecting me from COVID. Oh, okay. You are going to be more louder, yeah? Okay. Okay. What's your name? Maybe Mercy. Sorry? Mercy. Mercy. Which class? Senior 3. Senior 3. How ready is Mercy? I'll do my best. I'll do my best. You do your best? Yeah. Okay. So you've joined today? Or you are one of the I've been here since Form 1. Since Form 1? Okay. Alina somero lina kirungi ki? Why did you come back? It has good meals. The teachers are good as well. Toss allows hair. Toss allows hair. Tebasala nviiri wano. Kwegamba omwana asomera mu ddembe lye. Kati bw'oba oyagala okyusa enviiri okola otya? I unplate, then I plate from here. So ebintu bitambula bulungi. Okay. What do you promise mommy and daddy? To do my best and work hard to make them proud. Okay, thank you. You're welcome. Wow. Okay. Bana ndowooza ne ka uniform okalaba omwana bw'akulaga okuva wansi okutuuka waggulu olabira ddala ng'abaana ba St Andrew Kagwa Gombe High School bambalira ddala bulungi nnyo. So Pavin musome temuva mu ssomero ya tukyagenda mu maaso kati ate kangendeko mu baana abalenzi side eno nabo basobole okuba nga ate bambuulira embeera etambula etya side wano kambadde wano put on your masks please kubanga ekirungi kya byonna muzirina si kyekyo. Wow, that's good. Mask bazibaweera ku ssomero? Yes sebo. Yeah? Yes sebo. Naye nga mwogera mpola. Bazituweera ku ssomero sebo. Bazibaweera ku ssomero? Bakuyitaani? Amanya nze Nsamba Machine. Nsamba Machine erinnya. Nsamba. Okay. Siba bulungi kati mask yo boti Nsamba obere smart obere ng'omusajja asomera ku Gombe. Baba ogamba oti? Segamba. Bakuyitaani? Walugembe Philip. Walugembe Philip. Walugembe Philip? Yes. Wow. Walugembe wakomye odi? Leero. Wakomyewo leero? Yeah. Lwaki wasazeewo okukomawo okusome? Somero. Somero nti lyerisinga. Somero lyerisinga? Okay. Obadde okola mulimu ki agondi ewaka? Waka mbadde nkola mu masannyalaze. Yogerako nnyo. Mbadde nkola mu masannyalaze. Obadde okola mu masannyalaze? Wagayiga otya? Mukulu wange yayanjigiriza. Mukulu we? Yeah. Yakuyigiriza? Yayanjigiriza amasannyalaze. Mugina emyaka 2?
Okay. Ekitegeeza kati ogenda kumonga physics omumanyi bulungi. Nnyo. Okay. Wow, oli mu class ki? Senior 4. Senior 4. Obwongo owulira muli eri bukyakwasa bulungi nga bwe bwali. Sisuubira era kyetaaga era kuddamu. Ogenda kwefubako. Nnyo. Walina kwerwanako bwerwanya. Sebo taata. Nsamba. Obwongo osuubira bukyakwasa nga lwe bwali. Si nnyo naye nga we buli si wabi. Ogenda kwerwanako. Kwerwanako. Mami omusuubiza. Mami ye musuubiza. Okay. Pozi gwe wadde okola mulimu ki nga temusoma? Nze mbadde nkola mu dduuka ssebo. Wadde okola mu dduuka? Kati wavuddeyo akasente ng'okakozeekozeeko? Nkakozeekozeeko. Ki ekyagganya okusigala mu dduuka? Kyaŋŋanya okusigala mu dduuka munaye nina okusoma. Balina offer gye bampa nti I need a senior 4 pass slip. Era mba nina sooka kuyita wano then ngende ndabe offer yange. Okay. Sebo gyebaleko? Kale sebo naye gyebaleko. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi nnyo sebo. Bakuyitani? Bampita Arthur Muwonge. Arthur Muwonge? Yes sebo. Wow. Arthur Muwonge lwaki wasazeewo n'okomawo n'otasigala ku mirimu gye obadde okola? Ye obadde okola ki? Nze mbadde nkola ku site nga mpoota oluusi nga wembeera nfunye nga anti wange mbise mu dduuka lyo okumuyambako eyo mu kikuubo ngenda ne muyambako. Naye ekyankomezaawo ku ssomero kubanga education is needed everywhere ate buli kimu teri kintu kisinga kusoma wasitobera n'empapula zo offers zikusanga naye kasinga nabivuddeko ebyokusoma nengenda nga nkominga wano mu form 4 nga form 3 nga sina certificate yonna offers yandize nga yadde omulimu gwe nina nfuna ssente naye nga offer ey'okusoma yoweri naye nga sisobola gigendako kubanga saasoma kati kyekyankomezaawo nsome to prepare for the offers that are coming soon in my life. Yes. Lwaki wasazeewo okukomawo ku St Andrew Kagwa Gombe High School? Somero ddungi nnyo era nze simanyi somero lisinga Gombe kubanga Gombe ffe gye tukuliddemu nze Gombe nakitandikira kuva ku Gombe Junior and I'm really used to the Gombe Junior? Yes, I'm used to the brand. It is one of the nicest brands in East Africa, so that's why I decided to come back. Okay. Yes sir. Kale tukyagenda mu maaso n'okulaba abaana ab'enjawulo abavuka ab'enjawulo abakomyewo ku ssomero wano ku Gombe High School. Baana bonna kye mbagaddeko bambadde mask kyovulaba nange ŋŋambye nti kati wano ku Ruzi bw'obanga oyambadde masiki ate kyekigaana otambula. Tukyaliwo cruise exclusive tovaawo ngenda kufunira n'abasomesa ab'enjawulo batubuulire endipotinga y'abaana ebadde etya tovaawo. Okay, so ndi wano abaana bakatuuka abaana ab'enjawulo. Put on your mask please, put on your mask please. You know it's not good to move around the school without a mask. How are you? Fine, how are you? What's your name? Damba Joram Darlington. Damba Joram. Yes. Otuuse lwaleero? Yes sebo. Okay. Obulamu bugamba ki? Bulungi si bubi mpozo obu. Omutima wagugyewo oguguma n'ogamba Damba waabwe kanzire ku ssomero. Omanyi okusoma kuba kwagala. Ate ffenna tuba n'ebiruubirirwa ffe ng'abantu. Kati nze nali nina ekirooto kyange. That's why I decided to come back to school. Some have dropped out of school. Some have got pregnant kwegamba. So that's why I decided to come back to school. Ewako badde okola ki? Waka mbadde nnyo in more football, playing football, basketball and working. Okay. Yes. Lwaki wakomyewo ku St Andrew? St Andrew, it's a nice school. It's a nice school. They offer us the best education. We have fun. It's a nice school. It's a nice school. Wow. Ozze weevuga? Zize nevuga. Bannange abaana omulembe guno. But anyway, I love your campus. Yeah. Campus yammwe nnungi. It's nice. Yeah? It's nice. N'ekinyongero kugamba Joram genda mu maaso bambi soma Joram. Yes sebo. Okitegedde? Yes sebo. Ebintu ebyensi tebiggwa soma Joram. Tebiggwa sebo. Okitegedde? Yes sebo. Kale n'olw'ensonga eyo katweyongereyo mu maaso tunyume waigwe yambala masiki amateeka twagategedde gye baleko ssebo. Kale so naye. Obulamu bugamba ki? Gye buli bulungi. Bakuyitaani? Hassan Waswa. Oli mu class ki? Senior 2. Senior 2A, Senior 2B. Senior 2. Senior 2. Yeah. Okay. Hassan. Yeah. Lwaki wasazeewo okukomawo mwana? Lwaki wesigalidde waka n'okuba ekicuba? Nasazeewo kubanga njagala kusoma and get educated. Ewaka obadde okola ki? Nga nyambako bazadde bange. Ng'oyambako bazadde? Yeah. Kati sofa saawa zino ekintu owulira oli mwetegefu okukomawo mu class? Yeah. Yeah? Yeah. Owulira mwetegefu okukomawo mu class? Yeah. Osuubira obwongo obukyakwasa kyekimu? Yeah, kijja kukwata. Okay.
Mami yagenze dda? Ye yagenze. Okay, weewale nnyo Hassan eh? Kale. Kale tukyeyongerayo mu maaso tuli ku campus ya St Andrew Kagwa Gombe High School. Sebo gye baleko sebo. Kale sebo. Ogamba otya? Bulungi sebo. Obulamu bugamba ki? Tewali. Bakuyitaani? Mugenyi Billy. Ani? Mugenyi Billy. Mugenyi Billy weeteeseteese otya? Class zitandise okuddamu. Amasomo okusoma kwazzeemu obadde okola ki ewaka? I've been training for football. Yogerako nnyo. I've been training for my football career and I've been having some online classes on Zoom with the school. Ekitegeeza Gombe mbadde mukola online classes eh? Yes, and they have been consistent with it. Okay. Yeah, we have Which been class? doing a lot. Form 3. Form 3. Yes. So obwongo tebwebase nnyo. Baade bali tusomesa nnyo. Yeah. Obadde okola mulimu ki? Me, I was selling phones and cars at some point. Cars? Yeah. Obadde otunda mamotoka? Yeah, commissions just. Ekitegeeza akasente okozeemuko. Yeah. Pocket money. From skills that I've been learning here at Gombe. Yeah, from my entrepreneurship teacher and commerce. They've been teaching us marketing things very well. Yeah. Okay, so you're ready? Yes, I'm very ready. Okay. Kati kiki oyagala okwongerako? Ozze ku ssomero. Okozeeko, obaddeko mu field okozeeko. Kiki oyagala weeyongereko? I'd like to add on my entrepreneurship skills because they are very important at some point. And yeah, I'd like to mostly add on my language skills. Kiswahili is now one of the most common languages in East Africa, so it's needed. Okay. Yeah. Tuyanza Kaiso. Kale tukikyali wano ku Gombe naye ng'ate bwenkulaga obulungi campus eno kimu omuntu mutunuzeeko emabbali eri omwami ow'ekitiibwa Kyewalabye Male asitudde ebizimbe ebitalina alina era bwe nnyongera okuba ng'ate nkuvugaavuga olabira ddala nga wamma essomero ly'amaanyi nnyo ddala ly'essomero ly'osanga omwana omuwala tebamusazaako nviiri omwana ajja n'enviiri ze n'aba ng'ate asomera ddala bulungi abaana bakyongera mu maaso n'okuba ng'ate bagenda mu maaso n'okuba ng'ate batuuka essaawa eno yennyini nzikiriza ate tubeere ng'ate twegattibwako omukyala omulala abeere nga naye atubuuzaako mu kaseera kano kennyini. Kale, how are you? I'm fine, how are you? Put on well your mask, don't worry. Put on well your mask. Okay. How are you? I'm fine, how are you? What's your name? Joey, Joeriani? Mukalazi. Yes. From what? From 3. From 3. Are you excited? Okoma Kusomero? Yeah, I'm excited. Okay. Obwongo osuubira bukyakola nga bwali bukola ku ssomero? Yeah, because tubadde tusoma online. Are you ready for both? Yes. Okay. Kiki oyinza okugamba omwana ow'obuwala aganya okukomawo ku ssomero nga ssente ye awulira abadde akute ku ssente awulira muli eri obulamu bunyuma eri? Kyemugamba n'oba obulamu bunyuma eri atagwamu ssuubi kuba abamu bayinza okuba nga balina obuzibu bwabwe obubaganya okudda ng'alinamu ebizibu byabwe nemuga tagwamu ssuubi asobola okukola kyonna ky'ayagala kuba kasita wekkiririzaamu oba osobola okukola kyonna ky'oyagala naye nga si kibi nga kirungi. Gw'oyagala beera ki? Nze njagala beera musawo. Okay. Kale obubaka obusemba eri abavubuka? Obubaka obusemba eri abavubuka mbakuutiriza beekuume babeere nga tebalina misango gye bakola babeere nga bakola because hard working is a key to success. Okay. Thank you. Wow. Okay. Kale tukyali ku ssomero wano wennyini ku St Andrew Kagwa Gombe High School Kawala werisangibwa wennyini nkugambye abaana obalaba entuuka bakyagenda mu maaso n'okuba ng'ate batuukira ddala mu maanyi wakati mu bitiibwa nyogera n'okwebaza abazadde okwewaayo ekimu abazadde bangi nnyo tebasobodde kuzza baana ku masomero mu budde naye ate wano nkiraba nga wamma abazadde bakijjumbidde nno ddala. Kale njagala okuba nga ate mbuuza ku mwami ono jangu tubuuzeeko. Hello. How are you? Fine, thank you. What's your name? Kichodo Hilary. Sorry? Kichodo Hilary. Kichodo Hilary. Yes. Okay. Where do you come from? Nansan. Nansan, eh? Okay. Are you excited? Yes. Sure? Yes. Which class? S1. Sorry? S1. Hey, Form 1? Mm. So you passed P7, eh? Yes. So you're now in Form 1? Yes. How does it feel being a Form 1? It feels great. Hey, What have you been doing at home?
At home, I've been reading books, doing housework. So you wanted to still start home. I want also. I want to be promoted. You want to be promoted. Hey, Okay. Thank you. So where are you going? me going where? That side where you're heading. Auntie, Hey. my mother is there. Hey, your mother is there. Mm. Yeah. And you're having a new uniform. You see secondary life. You see the campus is now cool, right? Yes. Okay, thank you. Okay, kale. Twagala kufuna ku head prefect aberenga naye abaako n'obugambo bwatukoona. Kale tovaawo. St Andrew Kagwa Gombe High School ogamba otya sebo? Yendisewo. Ogenda kwogerako nnyo. Yendisewo. Amenya bakuyitani? Mukisa Owen. Mukisa Owen. Obadde okola ki waka? Nze mbadde emirimu gye nkwasaganya mpola mpola ejjalejjalejja. Okay. Nga gikwa sente. Nga gimpa kasente. Okay. Lwaki wasigadde ne weekolera emirimu gyo? Nadde sina option nga nina okukomawo. Ng'ekitabo oli okyetaaga? Ekitabo nkyetaaga ne sente nzeetaaga naye ng'ate ekitabo kisingako kati nga nosooka bibiri byala just byakaseera buseera naye nga ekisingako kye kino. Nina okujja njikwaza ekiggwe then awo nyingire field entuufu nga maze okumaliza. Wali osomera wano oba oli mupya? Nze mbadde nsomera wano. Wadde osomera wano. Oli mu class kikati? Form 6. Form 6? Kitegeeza ekintu kya just omwaka gumu. Gumu kimale. Abavubuka oyinza bagamba ki? Abavubuka akama kembawa nga nze omuvubuka obutanyuma mirimu kyekisooka buli mulimu gulimu ssente. N'ekirala okuwa abantu abakulu ekitiibwa n'okutya Katonda okusingira ddala. Nokomawo okusomera oba olina omukisa ogusoma ng'oguyina. Tolemera waka. Jangu osome. Tuyanze. Okay, bro. Wansabo. Ogamba otya? Jendi papa. Bakuyitani? Ampita Justus. Justus lwaki wasigadde ne weekolera emirimu gyo? Bino ne bitakusumbuwa? Munange. Sente zo tuzinoonyera tuzaagala naye okusoma kwekusinga ekitabo tekirimba. Kalamu terimba. Ate obutasoma buluma bukulu. Obutasoma buluma bukulu. Kati byonna tubyagala sente tuzaagala naye ekitabo kyekisinga. Feature mu kitabo. Obadde okola mulimu ki? Nze mbadde neeyiya mbadde nunda nkoko. Mbadde farmer was keeping. Wagenza ovaayo ng'enkoko ziri zitya? Enkoko zo zaayiseemu Katonda yankwatirako era Christmas oyagwerawo nga nfunyeyo ku sente. Kwekomawo ku ssomero. Kwekomawo. Oli mu class? Ndi mu kyamukaaga. Oli mu kyamukaaga senior 6? Senior 6. Wow, kirungi nnyo mwana. Kizanyo okuba nga mukomyewo ye. Kituufu. Ebirevu bikula biki bikula naye tulina okusoma ye. Okay, so tulina omwami omulala ono baŋŋambye oli mu biti ki weeyanjula ebiti byo ssebo n'amanya bakuyitani? Mujye baleka basebo ne banyabo. Amaanya nze Gizamba Keith Wadada. Nga onyanjudde ekitiibwa kye nnina wano nze akulira student leadership eya St Andrew Kagwa Gombe High School. Oba would rather put it as head prefect w'essomero. Go head prefect w'essomero? Yes, sebo. Okay. Naddala kati head prefect baana ggwanga lyonna oyinza bagamba ki ku kintu ekiyitibwa okusoma? Osobola okunyonyola olulimi lw'oyagala. Okay. My simple advice to you, the youth who are out there. Be louder, please. Okay. My simple advice to you, the youth who are out there, is take education seriously, because much as we have stayed home for the last 2 years, what I believe a few of us have been home for close to 2 years, and we have not gotten the feeling of school yet. My simple advice is get back to the ways of school, get done with it, and you'll see the future brighter. Because they say, what are young number? If you want to enjoy the fruits of your struggles, suffer now and enjoy in the future. Niyenga obo oyagala okulya life. Jiri kati onolaba ekinabeerawo mu maaso awo. Kale wewe olinyowerera ddala tugenda kulaba nannyini ssomero ow'ekitiibwa Kiwalabye abeeko naye ne byatugamba naye twava ku Cruise Exclusive tokomawo. Okay, so tulambudde essomero lyonna St Andrew Kagwa Gombe High School wano e Kawala. Tulabye ku baana endowooza y'abaana mukama mulungi nti abaana buli omu bwedda gw'otukako omulenzi akunyumiza omulimu gw'abadde akola naye lwaki akomye ku ssomero. So kibadde kya bulyaza amaanya nnyo bwe tufuluma essomero nga tetulabye ku kalitondawo
oba omwami eyatandika essomero lino. Ssomero ddungi nnyo liri ku musingi gwa nsi yonna era bw'oweegendereza abaana abayiseewo wamma basomere ddala bulungi. It's not my first time abazze bangoberera nzize mbalaga property zaabwe engeri gye basomamu concerts zaabwe bayigiriza abaana ebintu ebyenjawulo okuba ebyuma live omwana ayagala okuyimba kwegamba ate ekintu oba omuleetedde ddala ku nsulo kwennyini kale anjagala abe ng'ate ow'ekitiibwa atubuuzaako n'oluvannyuma ate tubeere ng'ate tweyongerayo naye nga njagala omwesige kubanga omusajja wa kabaka ddala minisita waffe omulungi wali emengo so yakola ekintu kino kiri ku musingi gwaffe gwa Buganda ate era omwana tojja kwejjusa ng'omuleese wano ku St Andrew Kagwa Gombe High School. Dadi wange buuza kuba tulaba mbalamusiza abalabi ba TV yaffe eno amwebale kubeerawo nakutuwagiranga buli kaseera. Akulaba omulundi ogusooka yeetaaga okumanya wakitiibwa kigwentudde naye olunaku olwaliro. Nze Kiwalabye Male David, minisita wa Ssaabasajja Kabaka w'ebyobuwangwa obulambuzi wamu n'embiri. Okay. Dadi Kiwalabye essaawa zino mpiseyise mu baana awo tusookere ku kigendererwa lwaki wateeka ku ssomero kubanga waliwo omuwala ngambye nangamba wano reason lwaki njaganya essomero lyange na lwaki nkomyewo wano tetusala nviiri bali kukkiriza okubeera n'enviiri zo. Ekintu kino ekigendererwa ky'essomero n'omusingi gw'oyagala okisitulirako gwali musingi gwaki n'ekigendererwa? Omusingi ogw'ebyenjigiriza wano gwe tuliko gwa ddala ya nsi yonna. Yensonga lwaki ebintu bye tukola ebyaffe tubikola ku mutendera gwa nsi yonna, tukola ebintu ku mutendero gwaffe naye nga tubiteeseemu ettondo ery'ensi yonna kubanga buli muntu yenna kyeyandiyuluubiridde kubeera ku mutendera gwa nsi yonna. Kabeere ng'oli akuba bikonta ayagala kubikoma mu Uganda n'oli kabeere ng'aweereza ku TV nga kuno kuuli yandagale n'alabibwa mu nsi yonna. N'olwekyo tukola ebintu ku mutendera gwa nsi yonna. N'olwekyo byonna tulowooza nti biteeka omwana ku mutendera okwewulira nti ali ku mutendera gwa nsi yonna tubirekawo. Omwana bagamba nti enviiri zaagala ffe tetuzirabako nga kino zirina obuzibu mu kusoma kw'omwana tekirina buzibu mu kusoma kwe kasabe nti tazifuula nti y'ensonga era ffe tubireka ebyo tubalage nti si bikulu kwabo biteekako amaanyi ate balowooza bikulu kale ekyo batuuka ku biseera ng'abituuseeko alowooza yeenunudde n'ekyo ffe tubaleka n'abeera nti olina zirabira olina okubeera smart naye olina okusigala nga tolina empisa ez'obuntu kubanga omuntu teyeeyisa bubi kubanga lwanviiri. Tufunye amasomero mangi nga tebasala nviiri naye ng'abaana babagoba lwambizi. N'olwekyo tulowooza nti omwana tulina okutunulira obwongo bwe okubeera nti tumuyigiriza okubeera nti okola ebintu eby'ensonga. Yatunulira obwongo naye tetunulira n'omubiri gwe okubeera nti akukozesa era ebintu ebirala eby'ensonga. Mpise mu baana bawala ab'enjawulo ne baana abalenzi gabaŋŋamba waliwo abadde batandise otunda engoye mu Owino, waliwo abadde batandise okukola amasannyalaze, waliwo abaana bagamba nti nze mbadde mpoota. Abo bonna olunaku olwaleero baripootinze ku ssomero weebali ate nga bakadde baana baawo. Kirungo ki ekyo kye mulina ekizizza omwana ku ssomero leero? Ekisooka ffe tugamba nti mu mbeera yonna okisomesa omuntu yenna kuvaamu mu nsi. Ekyo omuntu okuvaamu mu nsi tamala kumaliriza kusoma n'avaamu. Kuli mutendero gw'enjawulo mulimu ababuukako ebeera nga bbaasi etambula. Mulimu abaviiramu ku primary 7 oyo n'akwata ekkuba eddala, abeeramu abaviiramu ku senior 4 n'akwata ekkuba eddala, abeeramu abaviira ku senior 6 paka ku university. N'ekyo buli mutendero omuntu yandibadde ng'avaamu yandibadde waali agasa nga waali awo ne baga nti kati nkomye mu senior 4 yandibadde alina by'asobola okukwatako. Tetugamba nti bakomaawo naye singa kizize nti akomye awo yandibadde nga alina okugasa omuzadde we. Kindaze obwongo bwe mubataddemu era bw'obwesigwa. Kwegwa omwana amanye nti tekimaliriza nti nyina kumaliriza byonna fuuka ow'omugaso mu nsi muno. Bw'omba osobola okugendera kye tuba tubasomesa nti buli muntu ky'okutteka engalo kikole kubanga bino okuyita mu kibiina kukubangula. Era tusanze abantu bangi oba ebitundu 80 ku 100 abantu bye basoma si bye bakola. Muteeseteese mutya abaana mu kiseera kino kye babadde bali ewaka era okukomawo wano obwongo tebwebase nnyo? Abaana baffe ebizimbe bye byaggalawo ng'amasomero naye amasomero gaffe tegaggalawo. Abaana basigadde nga basoma nga tubawuliza mu programu za online era nga n'abazadde basasulayo kasente akasaamusaamu abaana ne basoma. Era ensonga lwaki bw'oyita mu masomero gaffe
abasomesa bonna abasinga abakadde mwebali kuba twasigala nabo nga katono ke tufuna tukagabana n'abasomesa kuba ne babitabeera mu mbeera ya kujula kususe n'olwekyo abaana kibadde nga tuli nabo kwegamba ng'essomero aliwuliza n'olwekyo bagamba ntuguddewo ebizimbe kati bye biba bigguddewo naye ng'eyeeka gy'ali abadde asoma era ensonga ki bino gavumenti byagamba nti bagende mu bibiina ebiddako tetulina buzibu olaba n'abayingidde mu senior 1 kati abadde mu P7 tubadde ffe twatandika nga tusoma nabo tubadde gajje bali nga tubasoma nga kasoli yeewandiisa sigamba nti kaakati tugenda bikula page mpya what is biology abaana abali mu senior 1 abazze kati olwaleero babadde gye baleka nga basomerayo chemistry physics n'ebirala nga bali ku mutimbagano kuba twalowooza nti omuzadde atuwadde omwana atuula awaka alinde gavumenti eneggulawo ddi abazadde ensasula ya fees eri etya sofa si kirungi nnyo natera si kibi nnyo bafuba kuba kizibu okusanga omuzadde atalina kyateeseeyo era ffe tubagamba jangu nez'olina ogenda oteese kuba mu ssaawa eno kye tutunuulira ng'eggwanga si ssente kusooka kununula byanjigiriza ebyenjigiriza bifudde emyaka 2 kati okusooka kuzza byanjigiriza ngulu ebirala tujja bisanga itugamba jangu nga bw'oli genda oteese wali olage b'onoozireetanga omwana asooka ayingire mu ssomero candidate classes senior 4 senior 6 mubateeseteese mutya era mweteeseteese mutya okuwa omwana ekyo kyennyini ekinamutuuza UNEB night ngera bwe ngambye tubadde tusoma ku mutimbagano era singa onolaba rizaati zaffe ez'omwaka oguwedde mu Kampala twali mu masomero agasinga 10 agakola obulungi mu subjects eza sciences biology chemistry ezo twazeetikka mu Kampala wano ate kitegeeza ne ku Uganda twalinawo ekifo ekyamaanyi naye nga tusigala kubeera nti abaana baffe tubadde tubawuliza atali online banona notice n'olwekyo era nakati wetuli kati okujjako nti tomanya naye oli ne bwagamba kati nti abatuuza tulinamu abasobola okutuula senior 4 kati nga bwe bali n'aba senior 6 mwe bali abasobola okutuula naye tugenda kwongeramu katufunye omukisa tubalina tweteeseteese bulungi abasomesa weebali abaana bali mu nteekateeka nnungi kati ffe tusimbudde era obedda mbayitamu mbagamba nti kati ffe mukomyewo tusimbule nga nannyini ssomero era mu kutandika lino essomero ebitone by'abaana okuli okuyimba okuli abazinyi okuli abazanyi b'omupiira mubitwala kyenkana ki era mubisoosowaza kyenkana wa ekisooka ffe ng'omuntu nzikiriza nti omuntu bw'akola kyayagala ayanguyirwa okukola ekirala teri muntu yazaalibwa nga ayagala kusoma mu kibiina kwokka naye ayina ebintu ebimulimu byakola ebweru kati bw'obizuula ebyo n'obireka ne bitambula bimwanguyiza obulamu bw'ekibiina n'ekyo wano essomo lyaffe ffe ttiimu ente ya Uganda Revenue Authority ey'omupiira ffe akademe ya URA eri wano ey'abaana abasambi b'omupiira so kitegeeza nti oludda lw'omupiira era tulina endagaano ne Uganda Revenue Authority ku ludda y'omupiira ogw'ebigere ku ddala ku bitone wano tulina abaana abeekozeemu n'ebbandi era badde batambula eyo mu ngeri yaabwe eyo naye nga babiyigidde wano bandi yo era omuzadde nnyongera omutegeeza ng'okyandaba ng'era okyanfolowinga nja kukulagako engeri essomero lino gye liteekateeka abaana bakuba bandi abaana abayimba live obulungi so n'olwekyo byonna gye bali naye nga n'ebintu ebirala byonna okulaba mulimu abaluka ebintu byabwe ne babitunda abaana mwebali buli mutendera tugukwatako naye nga ate ne mu bintu nga sciences twagala nnyo science okumuteeka mu bikolwa nti abaana basobola okusoma ebintu babitwala ne babiyigirizaako ne bannaabwe awalala ebintu ebisinga wano biwandisonze nga tubigula tubyerabirira emmese ze basala wano bazeerundidde bagambye kati mpitirivu ate zibadde wano nga zibalinze buli mwana asobola okusala emmese ye buli lunaku owa sayansi nabasala bikere byonna olwekyo nti ffe mu bintu ebyokwekwatiramu tetulina kizibu olwekyo osobola okulaba abaana bwa balabye tebasala nviri bazisiba bulungi naye mu luzungu tukiraba hasola eri abazadde abamu ng'ayagala nnyo omwana we okufuna culture okufuna ennonoze obulungi owekitiibwa ng'ate oli minisita mu bwakabaka bwa Buganda akwasaganya ebintu bya culture n'okukuuma ebintu byaffe ebya Buganda naddala ebikwatagana ne culture omuzadde yeesiza atya St Andrew Kaggwa Gombe High School mu kumanya culture y'omwana we naddala mu Buganda ffe mu bintu biri bye tukkiririzaamu nga Gombe Education Service
eddiini n'eggwanga ly'omuntu n'ennono ye tubikkiririzaamu kubanga ebyo bye bimufuula kyali. Eddiini osobola ogikyusa naye tosobola kukyusa ggwanga lyo. Ne bakuzaalira Hong Kong osigala oli Munyankole, ne bw'onoyogera oli Hong Kong n'olumalayo naye osigala oli Munyankole oba Muganda. N'ekyo ffe ebyo tubinyweza. Buli muntu yagalire mu ggwanga lye. Bw'oba oli Muganda weyagale ng'Omuganda, bw'oba oli Mukiga weyagale ng'Omukiga, tekina kye kitukola. Ate bw'oba oli Musiraamu era saala. Lino somero liri ku musingi gwa Kikatuliki n'eddiini endala zonna weeziri, kubanga tulowooza nti ebyo bye bifuula omuntu kikyali. Omuntu atalina Katonda sirowooza nti alina omugaso. Ate n'emmoto y'eggwanga egamba for God and my country. N'olwekyo ensonga z'okunyweza ennono wano Nkoba za Mbogo weeri abavubuka bagyeyagalira bulungi nnyo, era emirimu gy'Obwakabaka bagigendamu ne beenyigiramu. N'olwekyo ffe ebyo byonna tulowooza nti ennono yaffe n'eddiini ne kubikola bijjayo n'obukulembeze mu bo kuba bakulembera bannaabwe. Naye singa buli muntu anaayagala okweyagala nga ye mu ggwanga lye ajja kumanya Uganda kikyeri era ajja gikolerera nnyo. Ekyo sooka oyagale eggwanga ly'omuwoli olyoka oyagala Uganda. Eriyo bwe tulaba bannabyafuzi atugamba twagale nnyo Africa, Uganda naye okwo kubuuka macco kubanga kino kye kyasooka. Africa abazungu bakola borders ezo. N'olwekyo enteekateeka y'ebisale temubireeze nnyo. Twakendeeza nako actually. Buli mwana twamusalirako $200 mu COVID ono. Tugamba buli muntu ali mu kweyiiya. Buli mwana tumuggyako $200 abazadde bakomewo. Bonna basooke bakomewo basome. Tusooke tuzze ebyenjigiriza mu nteeko. Kye tuliko ekikulu kubanga ebyenjigiriza nga mulabye wiiki emu kuva baganda amasomero gagguddewo. Mulabanga eggwanga lyonna liri bize. Noli bagulangawo taxi, simanyi tuguddewo boda, tuwali kikyuka, simanyi butale tuguddewo, ne baguddewo ebyenjigiriza. Kalaba buli muntu akola. Kitegeeza bw'oba onotta eggwanga tabyanjigiriza. Kyovula ffe tubirwanako nnyo. Tugamba gavumenti eteekwe amaanyi mu byenjigiriza kwe tuteera n'ebyobulimi kuba bye biwaniridde ensi. Ebyokulambula 2018 2019 ndowooza nga tebannaggalawo. Naleka bagenda okuggalawo ng'olina trip gye wali oteekeddeteekedde abaana bo ng'obatwala mu America. Ne ŋŋamba essomero lya secondary erikwata abaana ne libajja ne libatwala mu Canada mu America, bano basasula mmeka? Ebyo abazadde beesasulira kuba buli muzadde alina akyayagaliza omwana we. Era ekitwaza abaana ab'ebweru si kweraga naye kubaggulirawo nsi. Era bwe mutambula n'abaana, nyina abaana be twagenda naye be India emyaka giyiseewo ng'esatu ena emabega, naye bwe twatuuka ku kisaawe kye twayita Dubai ndowooza, naye nalina obwana buto ne bugamba director, do our leaders see this? Obwana obuto nga bulaba ewaabwe gye buva Entebbe ne bulaba Dubai. Bwe twatuuka ate ku kya Delhi eri e India nga beewuunya ne bala ebintu ebikolebwa. So ekitwaza abantu abo ebweru kufunamu abantu bagguke mu bo tujja kufunamu abakulembeze mudda. Naye osanga omukulembeze bamuwadde emmotoka ntono Pajero ng'agiteeseemu ensawo y'amanda eri munda muli n'enkoko n'ettooke. Kakati oyo tasobola kutwala ggwanga mu maaso kubanga si mugunjufu. Tamanyi nti eyo kati ate batuulamu ntuule ate pick up kwe bateeka ebintu. N'olwekyo bulootatwala abantu abo kubaggulawo ensi efiirwa. Nzewo. Kale ebigambo ebisemba byogamba eri abazadde bo kuba nkimanyi eri abazadde abakola abali mutala w'amayanja abali mu nsi ez'enjawulo naye nga basindisa abaana bajje basome. Obwesigwa mu bigambo byo by'obwesigwa akwasizza omwana oyinza mugamba ki? Era nja kusooka okwebaliza ddala abazadde bonna abawano n'ab'ebweru. Amazima gali n'ab'ebweru batwettanira nnyo okutuweereza abaana baabwe kuba tuli ku musingi gwe tulowooza nti gwa byanjigiriza kwe gwandibadde. Njala okubeebaza. Tumanyi buli muntu ayise mu kiseera kizibu era tukyakiyitamu kubanga amazima gali nti bwe banga ensinzi gali ate sente zivaawa. Naye tubeebaza nti beerekereza ne bakomyawo abaana. Tubasaba batuwagire. Naye si ffeffe kana amasomero gonna gye batutta abaana baabwe bawagire amasomero ago. Tubalabye ng'abazadde embeera abamwe bakosezza nnyo. Nyina message z'abaana ku masimu ganga bampereza director tuyambe tukomewo daddy talina ssente. Noga obo mwana esimu yagifuna atya. So tubayina eyo bangi. Tubagamba ajangu tugamba muzadde waleete zaayina tunaalaba. N'ekyo tubeebaza. Era tubasaba bongere okutuwagira. Tubasaba bongere okujjumbira ensonga z'ebyenjigiriza.
abaana bano emyaka 2 nga tebasoma ekyo kizize eggwanga mabega nnyo naye tutambulye wamu nabo naye ate bongera okubeerako ebyo beekolera naye n'abaana babeera bawummudde babateeke mu bintu ebyo ebigasa eggwanga. Abaana abasinga oluwummula babeera nnyo ku bintu ntubwe ebiti ebyo naye abazadde babirabyeko nti emyaka 2 gye tuyiseemu ataatendeka mwana we bulungi atobye naye aba batukomerezaawo nga tubawonye n'olwekyo tubeebaza naye tutambulire wamu tetusobola kukola byanjigiriza nga tuli ffekka tulina okubeera omuzadde omwana gavumenti naffe ebyo ebyenjigiriza ebijjudde. Okay, nga tumaliriza olina akatabo kewasembo twanjulira ku Africana omuganda kika mbadde njagala abantu bannyonnyole akatabo bakafuna batya ku internet naddala abali e Bulaaya basobola batya okukasoma. Tunabakalira ku internet era kokyogedeko nza tujja kusala amagezi tukateekeko naye kali mu bookshops zonna mwana mu Uganda ez'amaanyi ne Masaka gye kali nene ku Bulange ogenda mu kitongo kya tourism bakayita omuganda kika tugamba ekikufuula omuganda kyekikakyo n'olwekyo tugamba emuli ennono n'obuwangwa bwaffe buli obuvo n'obuddo obwa buli kika n'ebikwatagana ku bika byaffe oba oliawo n'ebyo bikolebwa mu mulembe omutebi. N'olwekyo tubasaba gye bali n'abamasomero kali mu Luganda kayigiriza Oluganda bakettanire. Nyina kirala kyenkolako ku by'ettaka mu bbanga tali kiri ewala nja kukyanjulira eggwanga lino lwakuba kiri mu Luzungu kikwatagana ku nzirukanya y'ettaka mu Uganda. Ekitabo kubanga lyemmaze mu by'ettaka emyaka 13 ndowooza nti nyina kye nandigabanyeeko n'abantu mu nzirukanya y'eby'ettaka olaba bino bebanyumyako mayiro oba yeveewo batevaawo byonna tubiwandiiseeko mu nsonga z'ekyo. Omuntu ajja kuba asoma akatabo annyonnyoke bulungi ti n'ensonga z'eby'ettaka nazo tizikutteko mu Uganda muno tera tuzitegeera bulungi. Tweyanze ng'olwakaddeko. Weebale nnyo weebale Alan ne ttiimu y'okutujjumbira nga buli kaseera era abantu babalaba nnyo mwebale nnyo. Tweyanze kale njagala okubanga ate bagamba nti adda mu by'omukulu tabiwomya. Olunaku olwaliro njagala okubanga ate minisita njagala okubanga ate mwerekereza naye nga kimusido ffe balina okubeera ku kamera gw'omuzadde ayagala omwana wo muleete wano ekawala yonna ne bw'otuukamu n'ogamba bugambi essomero ly'owekitiibwa Kiwalabye Male bajja kuba bakuleeta. Ssomero ddungi nnyo, kampasi nnungi nnyo, gw'ayagala omwana wo okusoma obulungi era njagala okwebaza 2019 bebaggalirawo eno nga ndowooza tunnabamaliriza bulungi naye ate ekintu ekitadde ku mutindo gwa ka uniform kokka tulina okubeera ku kaseera nga tugenda n'omulembe nga bwe gutambula eyo yensi ekula. Kale njagala okuba nga ate mbasibira n'olunaku olwaleero musibe bulungi teweerabira leeta omwana ku St Andrew Kagwa Gombe High School bakulaga campus nga bwefaanana. Omwana ayimirira ano ku St Andrew Kagwa Gombe n'alaba kawala yonna bwefaanana n'alaba erubaga n'alaba waso leeta omwana bambi asomere mu environment ennungi asomere n'abaana abayivu asomere n'abaana abalina empisa omwana we asomereko omanyi okusomako n'abaana b'abantu abagagga kirungi. Omwana wo n'omuleeta ku ssomero ng'ajja ku associatingako n'abaana b'abagagga. Baana ba minisita bali wano, abaana baba TV presenters, abaana baba celebrity, abaana baba buli wa kitiibwa ayinawo ko wano omwana. Kale njagala okuba nga ate mbasibira n'olunaku olwaleero musibe bulungi mweraba.